Omubaka Ibrahiim Abiriga ku nkomerero ya Ssabbiiti eyise yakubwa amasasi ng'essaawa zoolekeramu emu ey'akawungezi ng'ono abaamutta n'egye buli eno tebannakwatibwa. Olunaku olwajjo yatwalidde ku lukiiko lw'eggwanga olukulu okumukubako eriiso evvannyuma. Olunaku olwaleero tusobodde okwogerako n'abamu ku abo abaabadde okumpi n'omugenzi omuli munnamawulire Nasa Kasozi eyali naye ku lunaku olwokutaano ng'atannattibwa. Ngono yasala naye swala y'ejjoma era ne baawukana ku National Theatre. Olunaku olwokutaano nasala naye nafuna omukisa n'antwalako mu mmotoka ye tugende okusalira ejjuma ku Africana Masidi Musa era n'ankomyawo n'andeka ku National Theatre nze ne ningira mu Parliament ye n'agamba nti agenze waka. Naye nga bw'omanyi Allah bw'aba n'enteekateeka ey'enjawulo akawungeezi tufuna amawulire nti bamukubye era bamusibye. Mu Busiraamu tetwewuunya nnyo kubanga tukkiriza nti Allah ye yeesigaliza essaawa z'anaakutwaliramu oba z'anaaleeteramu omuntu. Ababaka baba mu kitundu kya West Nile nabo batendereza omubaka Abiriga nga atasobola kuddizibwawo omuli okwagala kwabadde nako eri eggwanga lye n'ensonga endala. And has been actually very cooperative, whatever work has been doing in Parliament. Even outside Parliament, the late has been very active. So in him, I've missed a very big person. I've missed a brother in my part and a friend whom we've been with since 1980s. Has left behind legacy that we deserve to follow as Muslims, that we deserve to follow as Ugandans, that we really, if he did good to us, may I call upon all the Ugandans to come to his family aid and assist the family members so that tomorrow among the children who are living, among Abiriga's children, we may get another Abiriga also to come and serve the country the way he served. Omubaka Hood Katula Mukiribedda nga yakulira ababaka abasiraamu mu lukiiko lw'eggwanga olukulu naye ayogedde ku ttemu eri ekikula nga kino awamu n'omubaka Abiriga ng'omuntu. Era tusaba bekikwatako mu ggwanga okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe okulaba nti bongeramu amaanyi bannayuganda basobole okutuula mu nsi yaabwe nga batudde entende nga bali mu mirembe. Naye insecurity kati bwebeerawo mu ggwanga si bannansi ffe ffekka, lino eggwanga tulinamu n'abantu abava ebweru abazeemu n'abazze okukoleramu n'emirimu investors. Singa ebintu nga bino bibeerawo bijja kubatiisa okubeera wano mu ggwanga. Bannamawulire nabo boogedde ku mugenzi. Ibrahiim Abiriga abadde nga taata waffe abannamawulire abadde mukwano waffe era nga emirundi mingi olweyina ng'ekizibuzi tumutuukira n'akuwabula mu ngeri y'obwenganda in the sense that abadde muntu wa myaka gikuliridde by virtue of his age. Of course aba balina okubaako ebitenete byakuwabula. Nekirala abadde sosi mulungi. He was very friendly. Namuddawo ne munyumya atuyambye mu bintu bingi nnyo financially atusupportinze abamu ku ffe yatukolera connections ne bafuna emirimu. Tugenda musubwa nnyo nga kwakunyumiza emboozi abaana bamu ne bagijjamu ate amawulire n'anyiika naye ate nga tamala bbanga ddene n'anyegulukuka ne muddamu ne munyumya ng'owomukwano yena bw'abadde ali. Tugenda musubwa nnyo ne tumanya abadde musabi nnyo ng'asaala ng'asiiba era Mukama tusaba amulamuza ekisa famire yagigumye. Twebaza abantu ba Arua mwatulondera omubaka abadde muntu mulungi nnyo akolaganika naye. Omubaka Ibrahiim Abiriga nga tannaba kuttibwa yasemba kulabikako eri eggwanga ku lunaku olwokusatu omukulembeze w'eggwanga lwe yayogerako eri eggwanga era nga Channel 44 twasobola okwogerako naye ku lunaku olwo. Every time when president talks to us or briefs us, I'm happy. He tells points. Now what do you want me to say again? We are lazy, we're not working. If you are hard working and we sensitize our people properly, Uganda could not go like be going downwards, going upwards. Ekyebuzibwa gwe nange bwe tunaava mu nsi muno banaatwogerako biki? Omugenzi omutonzi amusonyiwe ebyamusobako. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 olweggulo.